abasinga tulowooza nti olw'okutebenkeza embeera n'okujjawo ebigenda biyingiramu mawanga madiini biki nti olutalo luno lulina kumalibwa wakati w'abantu babiri olulimu NUP Kyagulanyi n'Ensamba ababiri banani ateekeddwa okwetondera munne bwe kuba kwetonda kiggwe kwabaga nti oluusi osiriwala n'okola ki ekisooka mu Kyagulanyi agamba nti obuzibu bwe n'empuuga tebuli si bwa byabufuzi mu buli ku ssente. I disagree because you see I've told you I know background ya bino ebintu mbimanyi ekirungi njogera n'empuuga nayogerako naye n'aba Kyagulanyi njogerako nabo mikwano gyange I know for a fact lutalo si lwa ssente lutalo lwa byabufuzi ebyobufuzi bwogamba ebyobufuzi ki kyogamba kikusike kikyomanyi wekyoganti abantu bangi nnyo tebaagala kubeeraawo nga balina okumagamaga kyobala twali mu bwakabaka bwaffe buno edda nga omulangira bwali obwakabaka ng'abalangira bonna abatta abasobola okwagala abandi okubumusuuza ng'abatta eyo enkola ekyaliwo olwakuba tetubatta physically naye tubatta politically tosobola mukubaka kumbi mu mutwe naye okola kyonna ekisoboka omusalira amagezi abaana baffe ku situli bakuyita kuvunza nakulaba nga tokyalina wosobola kuyimirira enkola ekyaliwo oyagala okubeera mu kibiina nga yegoweka olina ultimate say enkola ekyaliwo so Kyagulanyi kiyinza okutusuka bwebubiriramu singa yatugamba nga bwatugamba yatugamba nti mine is a moral issue ya ssente okuleka ng'ozizizaayo neweetondera bannayuganda awo kiyinza okubamu ekizibu ekyokulikonsayiringa naye singa bakakasa nti ensonga ya byabufuzi nga bwenkimanyi bweri ekyo kyangu kkiriza buli omu asigale muki muleniye Mathias Mpuuga tanagamba mbu ayagala kubeera president abadde tanaba kugamba nti ayagala kubeera president mu 2026 Kyagulanyi akyayagala okubeera era ali ku campaign trail kkiriza nti tusalire amagezi oyagala okubeera president saagala oyagala okubeera tuddemu tukoleki tukolegane that is singa babeegendagana etukubawo kati wawe babiri singa bakikakasa nti ensonga ya byabufuzi ekiri mu byobufuzi bya Uganda kye tuyita political prostitution oyinza okulowooza abamu oyinza okubalowooza naye abamu waliwo balina genuine concern kubanga ebibiina byobufuzi ebisinga byafadda byabula babike teyalina ekibiina kyebyobufuzi SDP kyaleeta ne bali mwezo nga meeya nga yeka yawangumwezo naye nakiddukamukyaleetako ne munyagwa nga meeya naye nakivaamu naye alimu FDC naye waliwo ebibiina byenjagala okusympathizinga nabyo for example nga FDC nga DP va ku eno DP va ku mulundi guli abaana bwe bayingirira NUP ngamba ku mulundi guno nti oli awo gwe muna FDC kuli musaayi oba oli awo n'owulira nti pate president wo yabamuwadde obuwumbi n'obuwumbi ekibiina kyo n'akiwaayo naye nakutundiramu nga pate president wo kati minisita omusajja oyo bw'agamba nti bannanga awanyubwe waawo newankubadde njagala nnyo DP naye DP nkwagala nnyo naye twawukane olirabyeko abaagala nanga bawukana mu wakati nga buli omu akaaba bawukana naye akaaba agenda akaaba n'asigala akaaba bwe bulumi abamu ku banna DP bwe bakola ki bwe balina ne banna FDC you can understand them omuntu abadde n'ogamba nti nga DP luli lwebadde oba FDC lwebadde nga tenaba kubeera mu nkayana n'ogamba nti nyingidde kiki kitoba olabye okuleka okutugamba ekiba kikusikiriza bw'ogamba nti mbadde wa NRM ngivuddemu kyova nze ntendereza banna NRM abava mu NRM abasajja nga bakarwanga abasajja nga bannambeshe Eastern Region nambeshe waliwo karwanga n'omulala busujju Patrick Oshabe Nsamba abava mu NRM ng'ate oba oli awo era bandi bakoze eki Aisha Kabanda awo batendereza
naye omuntu n'ava mu FDC n'ayingira NUP n'ava mu FDC n'ayingira DP really especially luli nga tezinabafuna buki butabanguko obugenda maaso webuuza kiki kyabaza abo bonna babeera mu political calculation kati muyiru mbolira muyiru lowooza ali mu NUP kuba gyagala kweyagala kati era bwe batagimu wajja kuddayo gye yava so njagala kugamba nti abamu ku bannabyabufuzi waliwo bannabyabufuzi abamu nga mu buli kisanja kyafunye akifunidde mu organization ndala extra digest mugoba nsonga banyabo ne basebo tubanirizaako nate olunaku olwaleero ogamba otya gye tuli bannaffe abalaba extra digest tubasanyukidde okubeera wano mwebale kutulaba mwebale kugoberera n'ebigenda mu maaso mwebale kufaayo eri eggwanga lyammwe kubanga twogera ku nsonga eziruma abantu twogera ku nsonga ezitwala mu maaso nga Abannayuganda nsanyusa okuddamu n'okunkyazana naye mulwawo okujja mumala emyezi 3 26 ebirimu abantu ab'amaanyi Dr. Besigye tomubuusabuusa Ssemujju tomubuusabuusa Erias Lukwago tomubuusabuusa n'abamu ku bannabyabufuzi abanyiiga emabega eyo ng'ebibiina byabwe byabanyiiza osuubira okuddira awo onayo Mathias Mpuga Nsamba tomubuusabuusa poza Abedi alina ekikye oba kyagenda okuleeta bakubeko enfuufu akiwe Mathias Mpuga abeere president n'akiwa Mathias Mpuga anaaba akitunze oba kubanga naye abamu akiri naatira obudde bwe buyitawo tulaba kibala kati yawaayo ayagala kati agaba atwala netunuulire embeera eyo of course n'olutalo oba obutakwatagana oluyombo wakati w'abawagizi ba Honorable Mpuuga ne Kyagulanyi Ssentamu Robert president wa NUP ensonga enkulu eyali eya ssente yaviibwako kati bali ku bantu beyannako bwetokola kino oyogera otya ekigambo bwe kiti oyimirira otya wano n'ebirala ebigenda mu maaso naye katutandikira awo ekisooka nti ze sirowooza nti ensonga enkulu yali ya ssente ensonga enkulu teyali ya ssente ensonga enkulu yali ya byabufuzi nga bwe nakugamba omulundi guti yali ya ssente zayambako okwongera mu luzungu bagiyita catalyst nti oyina chemical reaction bw'ogiteekamu catalyst speed reaction eyo kwekolera yeyongera ssente zaali catalyst naye zaasanga olutalo olwedde olukola ki olugenda mu maaso nga bw'oddira bakumatanuulu balina agati aganene naye agati ago aganene tegasobola kuwakaga gokka so bagaleeterako obuti obutonotono obusanso bwe busooka ne bukuma bo tebusobola kwokya bulooka naye bukuma oluyiira munda therefore emiti giri eminene ne gikwata omuliro kakati nze ndowooza nti ssente zino zitunuulire nga obwo obuti bwe baleese okukuma omuliro okwakisa enduli enduli eriwo yali nti waaliwo obutakkaanya obuli political wakati wa Mwami Kyagulanyi ne Mathias Mpuuga eyali loopu ate nze nkyogera kubanga nkimanyi mu myaka 2.5 Mathias Mpuuga gye yabeerako loopu namu interviewing emirundi ndowooza 5 of course bwe mujja okunyumya mu interview nga bozze bw'ogikola eno tubaako nebintu bisooka ne tunyumyamu ensonga tusobola kwogera ku kamera so I can tell you nti for a long time waliwo omuliro ogugenda mu maaso awo wansi lwakuba gwali tegunabumbujja nga tegunafunamu busanso bugukola ki bugukoleeza naye nga waliwo omuliro wakati wa Mathias Mpuuga ne Robert Kyagulanyi Ssentamu oba n'abamu ku bakulu abakulira NUP ekyo kyo nkimanyi for a fact therefore nti zino ssente zajja buzi Katonda yali maana from God nga era Kyagulanyi ndowooza yafukamira wansi n'atendereza Maama Maria olw'omukisa gwe yamugonnomolako waka this is my opportunity to pay you off so olutalo lwali lugenda maaso before naye nze njagala kugamba nti ebigenda maaso kisooka lwakuba nti tulina kye tukkiririzaamu Bannayuganda abasinga obungi ebibiina bye balimu tebabirimu lwakuba nti balina kye bakkiririzaamu no nothing balowooza nti vehicle egenda okubayamba okutuuka gye baagala okutuuka especially abo baagala okwesimbawo nti abaagala okwesimbawo imagine omuntu bwakeera ku makya zaawera ssaawa 5 ez'okumakya mu Gw'omunaana 2020 nga wa DP
zaali 4 ez'okumakya nga DP zigenda okwera 8 nga NUP nga ne kadi agikoze ki mbulirako kubayingira DP abayingira NUP omulundi ogwo ne batabawa kadi abakyalimu mbulirayo omu nga bava mu DP bwe bamala ne bayingira NUP kakati ne batabawa kadi mbulirayo omu abasigalamu sajja lya bene sajja lya bene gyali Kasibante Moses omunywanyi wose bagala Latif kyaliyo kubanga alina byabaza naye aliyo lwakubaza so nze njagala kugamba nti bangi nnyo tebalimu NUP ebyobufuzi babirabanga vehicle egenda obatuusa gye bakola ki gye balaga therefore agenda kuyingira ekibiina ky'ebyobufuzi kyonna for as long as yena muyamba okukola ki okutuuka gy'alaga kale gwe teebereza twalina omukyala bamuyita Joyce Nabosa Sebugwawo yesimbawo nga nno yesimbawo nga FDC mu kalulu ka 2021 naye kakati 1000 alimu NRM kati gwe kyogamba oyo alina ekyakkiririzaamu yagenda okulaba nga bw'oba olina kyokkiririzaamu it doesn't matter wagye badde waliwo mukwano gwange munywanyi wange munnamawulire mukwano gwange bamuyita Kiseka bamuyita Kiseka Christopher Walugembe munaddipi kakongoliro era yagisigalamu yadde mawu yagitwalamu NRM ate yayingira na mawu agaze ni mudipi yagamba nze Kiseka Walugembe Christopher ndi wa DP enkadde eri mawu yaffe yagibba n'agitwala eri naye tujjaje mujjako DP yaffe tugize ku mutindo kumukululo kweyina okutambulirako tavaamu kakati beba abantu abalina kyebakola ki kyebakkiririzaamu nti it doesn't matter wagye kidda nti alina kyakkiririzaamu so n'ebibiina by'obufuzi ebisinga era byatondebwa nga nabyo era tebirina kyebikkiririzaamu ntoyinza ogamba mbu ekibiina kyo kirina core values nti ziri za ideology y'ekibiina naye nabyo nga tekirina ideology so kyova olaba nti nanyini wakyo biringa bya Kenya ne bannanyini wakyo bakita n'akwata ekirala kino n'akita n'akwata ekirala olwali waliwo abava mu FDC ne bakola ebibiina ebyabwe ate ne babisuulawo ne bayingira ebirala mwiru bava mu FDC nayingira anti agenoka anti ena gye mutwala yayingidde n'abedi yennyini alina ekibiina ekyo yasoose n'akiwummuza kakati olwo ekyo ekibiina kikiririza muki so nze ndowooza nti ebibiina tebitutabula abannafu byabufuzi nze era ntera okugembera ne ngamba abantu nti abantu abakkiririza mu nkyukakyuka abasinga obungi ate tebali mu byabufuzi I mean mwebali naye tebakwesimbawo abantu abasinga bali mu byobufuzi by'okwesimbawo okitegeera tebalina kyebakkiririzaamu era Museveni n'amala amusuubiza nti constituency engikuwadde sina kuteekako muntu waliwo munange gwe nagenda ne mbuuza nti owange yali alina gye yeesimbye nga Museveni okusigala nga president gwe n'ofuuka MP oba Museveni ne tumuva kujja kuba MP gwe tofunye bwa MP Museveni aga oba afuga paka lwalifa nze nga ndi MP sifaayo naye yeesimbiddewo mu kibiina kivuganya gavumenti nga ye alaba kifo kye kyayagala and majority of them are like that ekigendererwa si nkyukakyuka wa Museveni yaliwo waliwo abamu nga yeesimba wano e Kampala nga okubeera mu NUP oba DP oba FDC wano mu Kampala nga kigenda mwanguyiriza okubeera omubaka Parliament nga n'abeera n'owe-NRM kijjamu kaluubirira n'ayingira biri ebibiina si lwakuba nti awakanya nti omutima gwe guwakanya yes nti alowooza Museveni is a total failure like I think naye kubanga akimanyi nti obeera ng'oli mu constituency eno the only way gy'osobola okufuuka omubaka Parliament ng'owakanya muki Museveni era Museveni lwaliko era n'avaawo oba n'aba awakanya ani so kati abo abantu olina bakolako distinction fe abalowooza nti Museveni is a total failure ngera twagala enkyukakyuka n'abo nga ekibafuula ababaka ba Parliament kwe kugamba nti Museveni akole ki agende naye nga inherent si bakola ki era kibala bagenda mu lukiiko awo n'otunula wakati w'abawakanya gavumenti n'abagiwagira nga tolina njawulo kubanga really ekimuwamuteeka awo sobola kuba nti luyala alowooza nti NRM failure no so kati abo njagala tuba tutunuulira bino ebintu tutunulire kweyo level nti ye ekibiina kyonna ekirimuwa ne bukeera ku makya nga waliwo ekirala
ekyamuhozi nekimala kiraga nti kyekigenda okubeera ne bayita mu Kampala wano Kampala yonna neemugoberera ojja kumjoininga waliwo abagamba mbu nze DP yange eno kaadi yange njiwumuza naye njagijjawo naye ennaku zino balaba nga bali so active okitegeera mu NUP nga bakulaga nti kubanga okubeera ne DP kati kiri liability so nze ndowooza bwentyo bwe njagala okutunulira akavuyo k'ebyobufuzi akakola ki akagenda mu maaso bannabyabufuzi bagezaako kwagala kwepositioninga butya bwe basigala nga bali mu bifere mu bibazo ekiri mu byobufuzi bya Uganda kye tuyita political prostitution. Oyinza okulowooza abamu oyinza okubalowooza naye abamu waliwo balina genuine concern kubanga ebibiina by'obufuzi ebisinga byafa dda byabula Mabika teyalina ekibiina ky'ebyobufuzi SDP kyaleeta ne bali mwezo nga meeya nga yeka yawangula mwezo naye n'akidduka mukyaleetako ne Munyagwa nga meeya naye n'akivaamu naye ali mu FDC naye waliwo ebibiina byenjagala okusympathizinga nabyo for example nga FDC nga DP va ku eno DP eva ku mulundi guli abaana bwe bayingirira NUP ngamba ku mulundi guno nti oli awo gwe mu FDC kuli mu musaayi oba oli awo n'owulira nti party president wo yabamuwadde obuwumbi n'obuwumbi ekibiina kyo n'akiwaayo naye nakutundiramu nga party president wo kati minisita omusajja oyo bw'agamba nti bannange awanyubwe waawo newankubadde njagala nnyo DP naye DP nkwagala nnyo naye twawukane olero byeka baagala nanga bawukana mu wakati nga buli omwaka bawukana naye akaaba agenda akaaba n'asigala akaaba bwe bulumi abamu ku banna DP bwe bakola ki bwe balina ne banna FDC you can understand them omuntu abadde n'ogamba nti nga DP luli webadde oba FDC luli webadde nga tenaba kubeera mu nkayana n'ogamba nti nnyingidde kiki kituoba olabye okuleka okutugamba ekiba kikusikiriza bw'ogamba nti mbadde wa NRM ngivuddemu kyova nze ntendereza banna NRM abava mu NRM abasajja nga bakarwanga abasajja nga bannambeshe Eastern Region nambeshe waliwo karwanga n'omulalo busujju ne Patrick Oshabe Samba abava mu NRM ng'ate oba oli awo era bandi bakabanda bakoze ki Aisha Kabanda awo batendereza naye omuntu n'ava mu FDC n'ayingira NUP n'ava mu FDC n'ayingira DP really especially luli nga tezinabafuna buki butabanguko obugenda mu maaso webuuza kiki kyabaza abo bonna babeera mu political calculation kati muyiru mbolira muyiru lowooza ali mu NUP kubajagala kweyagala kati era bwe batagimuwa ajja kuddayo gye yava so njagala kugamba nti abamu ku bannabyabufuzi waliwo bannabyabufuzi abamu nga mu buli kisanja kyafunye akifunidde mu organization ndala ng'oluusi nno tewali na buvuyo mu kibiina kye naye lwakubanga ayagala buli kaseera abaza nti kiki ekisobola okuntuusa kyekitambula tebagala kusigala mabega abasinga tulowooza nti olw'okutebenkeza embeera n'okugyawo ebigenda biyingiramu mawanga amadiini biki nti olutalo luno lulina kumalibwa wakati w'abantu babiri oluli mu NUP Kyagulanyi n'Ensamba ababiri banani ateekeddwa okwetondera munne bwe kuba kwetonda kiggwe kwabaga nti oluusi osiriwala n'okola ki ekisooka mu Kyagulanyi agamba nti obuzibu bwe n'empuuga tebuli si bwa byabufuzi mbu buli ku ssente. I disagree because you see I've told you I know background ya bino ebintu mbimanyi ekirungi njogera n'empuuga nayogerako naye n'aba Kyagulanyi njogerako nabo mikwano gyange I know for a fact lutalo si lwa ssente lutalo lwa byabufuzi ebyobufuzi bwogamba ebyobufuzi ki kyogamba kikusike kikyomanyi wekyoganti abantu bangi nnyo tebaagala kubeeraawo nga balina okumagamaga kyobala twali mu bwakabaka bwaffe buno edda nga omulangira bwali obwakabaka ng'abalangira bonna abatta abasobola okwagala abandi okumusuuza ng'abatta
enkola ekyaliwo olwakuba tetubatta physically naye tubatta politically tosobola mukubaka kumbi mu mutwe naye okola kyonna ekisoboka omusalira amagezi abaana baffe ku situni bakuyita kuvunza nakulaba nga tokyalina wosobola kuyimirira enkola ekyaliwo oyagala okubeera mu kibiina nga yegoweka olina ultimate say enkola ekyaliwo so Kyagulanyi kiyinza okutusuka bwewubiriramu singa yatugamba nga bwatugamba mbu yatugamba nti mine is a moral issue ya sente okuleka ng'ozizizaayo neweetondera bannayuganda awo kiyinza okubamu ekizibu ekyokulikonsayiringa naye singa bakakasa nti ensonga ya byabufuzi nga bwenkimanyi bweri ekyo kyangu kkiriza buli omu asigale muki Mathias Simpuga tanagamba mbu ayagala kubeera president abadde tanakugamba nti ayagala kubeera president mu 2026 Kyagulanyi akyayagala okubeera era ali ku campaign trail kkiriza nti tusalire amagezi oyagala okubeera president saagala oyagala okubeera tuddemu tukoleki tukolagane that is singa babegendagana etukubawo kati wawe babiri singa bakikakasa nti ensonga ya byabufuzi naye we basigala nga omu akyayinsistinga mbu moral issue mbu sente awo kiyinza okuba ekizibu kubanga gyagamba ye omuli w'enguzi ate olikonsayiringa otya naye Museveni kyova olaba kankubuulire Museveni bukyanga ntandika tegeera nze siwagirangako Museveni emyaka 3 naye bukyanga ntandika tegeera maka ga kitange mu 1996 tata wange teyalonda Museveni yagamba nti omusajja ono amwetegereza nga si mulungi famire yaffe y'abasiraamu kubanga Museveni abo baali bayingira wano mu ggwanga batta abantu e Masaka Embalala abasiraamu era n'ebyakolebwa ku basiraamu oluvannyuma lwa Amini okugenda ng'aziifu buli musiraamu abadde Amini tatange byamukyayisa ba Museveni abo era n'agamba n'ekyokubiri nti engeri gye yamulabamu nga buli kaseera ayongerayo yajja atugamba agenda tufuga emyaka 4 n'akyusa n'agamba ngenda mu nyongere 10 n'akyusa n'agamba omusajja ono engeri gye mulabyemu tali reliable omuntu atakuuma kigambo kye tusobola mwesiganga mukulembeze kubanga obukulembeze butambulira ku muntu ng'akuuma ekigambo kye 96 nali mwana muto naye nali mbikola tegeera I recall those conversations maama wange yalonda Museveni mu 96 ensonga ekyamulowooza kubanga twajjukiranga bagamba nti wemutalonda olutalo saalulabako banzaala olutalo lwaggwa dda banzaala mu 88 kyenkana 89 olutalo lwakola ki Museveni nga emyaka egi ebiri naye nzijukira maama wange yatugamba nti bwe mutalonda Museveni olutalo lukola ki luddamu agamba ama twabonaabona oludda olwolutalo tetudda mu luki nalonda Museveni lwakumu bagiyita blackmail tata wange mu 2001 era teyalonda Museveni maama wange naye oluyakuma okulonda Museveni mu 2001 ng'atandise okuzuula mu 2006 teyamulonda n'alonda Besigye nze nange sirondangako mwami Museveni sirimulonda naye nzikiriza ekintu kimu ku Museveni lwaki madde nkwa background nti nze mu musaayi gwange temulimu temuli kayero konna slightest component of Museveni kubanga ndowooza Museveni is such a problem for Uganda naye nzikiriza ekintu kimu Museveni munabyabufuzi mulungi kubanga mu byobufuzi ebirungi takola ba enemies bankalakalira takola ba friends ba allies bankalakalira ndabye abantu abamuvumye ne bamukola bwe bati Betty Kamya akola nabo Beatrice Anywa akola nabo batayibwa bali mu FDC bani batayabwa abani n'abawane government ye kubanga akimanyi nti abantu every time bafuna omugaso gwabwe twakulabamu omugaso biri nabirabira nabiteeka kushi naye ate abamuvuganya nga tebalina na ssente okwegattako for example nze okujja mu kibiina kyonna ekivuganya gavumenti kati for example nze saagala kwesimbawo so okujja mu kibiina ekivuganya gavumenti sirina kyenkyagalamu okuleka okunanga okukola contribution therefore teriyo nakyo kigenda kumpa anyway okuyingira gavumenti waliyo emikisa egyokukola ki Mpuuga bwe yayingira NRM olaba waliyo Anite Evelyn nti minisita
ne Balamu minister kyokamba Mpuuga talina contribution gyasobola kola okusinga Balamu oba okusinga Evelyn Anite bangi era bwamala nayingire nali mbajjamu kundomulako okufaza nomu oba prime minister Mama Nabbanja ye prime minister so naye mu bino ebivuganya gavumenti tuyingireyo oluusi okusaavinga abamusi bonna naddala bagala okwesimbawo naye ffe bwe tufunamu butakkaanya tukufulumizaawo get out okitegeera get out nga tufunye obutakkaanya slight naye bali President Museveni ne bafunyeeko obutakkaanya abagumiikiriza abayita okitegeera teriyo kyebayita nti twafunyemu obutakkaanya obutali irreconcilable obutasobola kukola ki kusonyiikibwa so kati ndowooza abamuvuganya bateekeddwa okuyiga ekyo nti we must learn okuba nti tetulina butakkaanya nti obwo tebukolwako kalaasi kiwedde okitegeera especially obutakkaanya nga buli political nga tebuli ki tebuli nti oba bwa ssente oba bwekibuli kukwatagana ku morals so ekyo tuteekeddwa okukiyiga otherwise bwe tutakiyiga eyofiisi bijja tukalubiza kubanga abatono betulina ate tubagoba kubanga Mpuuga bwava mu kibiina tagenda yekka alina n'abalala bakola ki bagenda nabo bw'ogenda e Masaka olinga Masaka yawamu omulimu gukwanguyira era ndowooza tewaliyo kadde konna akabaddeyo mu byobufuzi bya Mwami Kyagulanyi nti agenda awantu ne wabaayo oluyombo lwakakola ki so buli wobeera n'oluyombo lukudraginga FDC ekyagituusa wano nyombo DP ekyagituusa wano oba olyawo mawuti yandigitunze na wa Museveni nyombo naye Honorable Mpuuga tasula kukkiriza omanyi wabawo kyogamba nti muba munvunaanye kino kankyejjeko tulabe ekirala kyemwekwasa naga nti kale ssente kati ssente oba nazifuna ziizo kale omanyi waliwo embeera wogamba nti nze kambeera omusiru ye Mpuuga tasobola kukkiriza nti kale oba munvunaana ssente ziizo nzizizaayo bannaye mu nsonyiwe nakola nsobi issue si ya ssente issue ya byabufuzi nedda batigamba kati Honorable Kyagulanyi bw'abanga agamba nti gwe Mpuuga nkuvunaana ssente gwe Mpuuga ekya ssente ojjawo n'omugamba wangamba ssente kola kizizaayo zeegaana kwetonda ssente nzizizaayo bannaye mu nsonyiwe nakola ensobi nenkwata mu mugaati kati ye n'alinda n'alaba muvu kyeddako obudulwe wadde onvunaana ssente natwala ssente obukadde 5 ssente nzizizaayo wangamba okwetondera eggwanga olw'okulya enguzi ng'ate tugamba tugenda kulwanyisa nguzi neetonze kati n'olinda ddamu okukona okusojja ku luwonzi noga mulaba ekyo kituufu to the point that nti singa Mpuuga yaadmitinga mbusente olwaleero teri muntu ayinza kukkiriza nti it's a political issue yes. ng'odde ssente wezinazo tewazizaayo tokyagala nazoogerako naye anti obuzibu obugenda okutusanga obuzibu bwetujja okusanga nti singa naye abadde yakkiriza nti okutwala kwa ssente omanyi tuli ku different frequencies kwe tubroadcastingira nti ye ssente azikkiriza naye talowoozangako oti nno yakola kikyamu kati bwe mba simanyi nti nakola kikyamu kizibu okunkozesa reverse yakyo kubanga sirowooza nti kyenakola kiki kikyamu naye kale tutandike mpolampola okusegregatinga ebizibu bino tutandike naki ssente gweyagala kutandika na ssente andi ssente yali emmandu nze kata asi yali emmandu so luno lwaliwo nagamba ssente zajja kuseetaamu muliro naye nze kandowooze nti of course ne Mpuuga ate munange mu byobufuzi oba mu mbeera za bulijjo ffe Masiraamu nabbi yatugamba nti bw'okyawa omuntu tomukyawa nnyo oba bw'omwagala ate tomwagala nnyo leka mwako weerekeremu ebimu ku byogeddwa ku Mpuuga binene ogenda nolaba buli nnaku 2 aba trending tatrendingira mu ssanyu nakola nnyo naye ng'ate abamuvuma beebo mikwano nnyo gya abakulira NUP kandi oba oyagala kukola reconciliation really reconciliation efuuka nzibu so nze ndowooza nti ate munange bwekituuka ku by'essente Museveni yali agenda mu nsiko yalina ababbi abakondo ababadde babbi kubanga waaliwo obudde akadde mu budde obwo omulimu oguteekeddwa okukolebwa nga buli omu mukola ki omwetaaga
of course era bamu wamala batuuka wano emiseja we ne bajjayo obuze nekikalanga bagenda najyo mu maaso naye nze ndowooza nti effort gye tutadde mu kulwanyisa empuuga esinga kyetugenda okufunamu amaanyi mangi agalwana yes agamulwanyisa mangi okusinga kyetwagala okufuna mu kulwana okwo bagala funa muki no because kwawukana kati kulwanyisa oba ogende naye munange kankubulire kati e Masaka olinayo at least ba MPs basatu abavuddeyo mu lwatu Abedi Wanika ne Kakande Juliet ne Kakande ne Mpuuga abameka basatu Yusiye Masaka City Nyendo Mukungwe ne Masaka ngajeko wa district na Mtawe ate ne Namtawe tusimuli akunga ayogira kechi bikumpuuga bakitegeera so kitegeeza nti mosiraikira ababaka basatu ojja bafiirwa bakitegeera wamala obafiirwa oba okuza namba azo batozikuza Kakande tali replaceable oba Abedi Bwanika sasa afuna muntu mulala ajja bulire nze nawandika story mu luvannyuma lw'okulonda ka 2021 nga waliyo ba MPs abasukka 30 nga ba opposition nga bandi wangudde singa temwali mulala abo be natunulira nga baba wangula n'obululu obutasukka 200 saate ewafe mu Kyadondo East Samu Njuba yawangula sitenda sevalu mu 2006 n'obululu 20 sitenda nagenda mu kooti ya high court ne bamusinga nagenda mu court of appeal ne bamusinga nagenda mu Supreme Court ne bamusinga nagenda ne East Africa ne bamusinga 20 votes so kati bodira ngai omuntu incumbent aina following aina center aina resources ate naawo omulundi guno tolinga 2021 abantu balina ko basinzira okujja ajinga twakuba baka 57 abasinga obungi babadde be bakatulo mu parliament kakati naawe tulina kutukola ki kwetukujajingira therefore eriweevu eyinza okubanga yeyo kasi ejo ogenda okwetaaga omuntu okola ki okuwangula ate tekisoboka kubanga buli constituency olinayo olutalo nga buli wamu okola ki olinayo olutalo kubanga nze njogera n'abamu ku bakuli eni olwo abantu abamu baga oyo kaadi yaffe tetugimuddiza kati bw'obajjako abantu 20 kaadi mu constituency ogenda kuba nkubuulire batuno bannabyabufuzi basobola okujjako kaadi n'agamba tagenda kwesimbawo kuba buli wayita mu bantu ati bamugamba gwe waffe kakati okubanga mu buli mu constituency 57 nga constituency 20 olinayo olutalo ono ozikiza mulyo wano eno ozikiza mulyo wano eno ozikiza mulyo kikudragging abamu tebazeekumira wakati bw'otunuulira Kagabo constituency ya Kagabo yagwekumira yasala eddiiro era gye lweruga nti ebyobufuzi entambula yabyo gwe n'olimu NUP n'oli wa Muhoozi Kayine Rugaba omulundi gumu leero obeera Kamwokya oba Kavule enkyanga oli mu piraawo olya oli mu biyungula bya nnyama kakati oyo bw'atyo aba agwekumidde Lwanga Njeru Lugazi Njeru naye yagwekumira alibwogatako abala byatabuka mu ngeri nabo gye bataategeranga akazi Bashiri oyo naye byamutabuka kutamanya era olabinga ekintu kikoze eki kitabuse abo si basatu bw'otunuulira mukadde waffe Ssegirinya oyo ye bambi ebyo ye Katonda yabiina mu ngalo abo si bana ne Ntebe municipality naye awanda muliro abo batano ndoza nti abalala n'Amasaka basatu abo 8 ow'ebbaala yagenda neyeetonda n'afukamira ku mmeeza naye nali mpaba mu nsonyiwe naye yali agambye nti olw'okuba yeetonda bajjamu wakati basobola ogimuwa naye era otagimuwa kubanga omuntu gwe yalumiddwa ku musota newalaba omugwa waga naye n'empisa bwe ziti weba nafuna kandidaeta omulungi ajagira naye ate naye webagigaba kadi tekimuterowooza nti ajja kwesimbawo mu kutunuulira ebintu bino kino kiggwawo kitya nze ndowooza nti kubanga essaawa eno ekibiina ky'ebyobufuzi ffenna tulowooza nti engeri gye tulekera akaseera kali akazibu political party eba mu kuzimba nakuteekateeka tudda wano tuteeka wano wali tusaawani nze ndowooza nti n'ebibiina byonna bikyali mu ntalo ndowooza nti abakulembera NUP bateekeddwa okuba omanyi ekifuula omuntu omukulembeze nti alinako qualities ezimu ezisinga ku ffe bakulembera
nti fe tuba tulekaana gwe n'osirika kubanga gwe omukulembeze so ndowooza nti NUP wabaawo omuntu n'akugulako olutalo naye n'olwencouraginga kakati goba owulya balina kye bagamba ku Lwanga owulyayo olutalo ewuwe oyaga bamuleka kagaba owulya bakayana naye yagenda yabakkiriza kati nze ndowooza nti sometimes okusirika n'oleka ebintu nebitambula nga gwe naawe olina kyolowooza kirungi n'otaencouraginga naye olusi ogenda n'olaba nga abamu kubakulembeza ate nga baencouraginga entalo zino zikoleki zibeerewo balayirira nti olutalo luli mu kalungi agoba takutadde tabula kyakusuuza so nze olutalo luli mu kalungi tuteekeddwa okukwata ebintu okwawukanako naawe betulwana nabo engeri gye babikolaki gye babikwatamu kubanga ultimately ekibiina kikyetaaga abawagizi kyetaaga abantu kati oyinza kubanga okyagala abantu ate naye nga abali mu bogoba nze nkubuulire waliwo abantu bangi abaali mu FDC nga baali baagala okuyingira NUP bonna naddamu okwogerako tekuli n'omu akyayagala kuyingira NUP lwaki of course bagamba nti olaba tamala emirundi yatugerera akagero nakagamba luli oba agamba nti yagamba mbu olaba naalo nga afuluma loogi ngaawenyera ng'ate olemberera abalimu babagoba ate gwe ng'okola ng'oyingira tutunulidde ebitundu ekyokulabirako ye Kamuli abavubuka batuuza press conference awo beyita b'NUP kisolaga nti b'NUP kuba tebaalaga kaadi zaabwe naye nga bambadde bulungi nnyo ebyambalo nagamba koosala wano musajja gwe temujja tetwagala ffe mwatuleka eno mulyamu eka bikoze bitya ne bamugobye Kamuli waayita ennaku lumu bbiri n'agenda Kamuli n'agigira bw'ati n'agiteeka ku ttaka ab'e Masaka ababodaboda baali babodaboda bwe baagamba bamugamba tosala Lwera bw'otuuka ku Lwera wali akapaneeri wano oyingira Buddu kyukoddeyo kapande wenyini wayita n'agenda mu kuziika of course n'ebyaddamu n'ebitabuka agenda kuddayo naye nze kankubulire omuntu obuyinza abujjawo obugamba omuntu wano tojja obujjawa obujjawo obugamba mu wano gwe tojja gwe ngaani balina amaanyi gaabwe bagajjawa bagagwe ebyobufuzi gwe sigala eno oba ono tomwagala naffe eno tojjaayo obuyinza obujjawa mu byobufuzi ebyobufuzi bigaba obuyinza wano no tosobola kugamba muntu nti wano tojja hawo ngaku so nze ndowooza nti teri alina buyinza bugamba muntu nti wano tojja gamugamba ngaani wawona wagamba Kyagulanyi tosala kaluma so nze ndowooza nti ne mu ssemateeka waffe abakulembeze baffe balina agaana omuntu yenna okugaana omuntu okugenda wala ssemateeka atukkiriza okwetaaya mu Uganda yonna ukitegeera so kati ng'omuntu omululu agamba mutojja wano like who as who so nze ndowooza nti si kituufu okugamba mbu oli abantu babiri basatu era bisesa era bakiyita batya kasasiro oyo tetwagala kumuwa mu budde nti some two people siri bagamba mu wano tojja nga baani Uganda yaabwe nti obwali oyagala beeka kati bw'otukola ali ku mbuzi kyuka naffe tubagambye waffe tebajja mukyuke temudda kubanga n'ab'e Buddu bakolera wano ebyobufuzi mu Kampala naffe tugambe temujja so nze ndowooza ebyo bya kisiru omuntu yenna agamba omulala mbu wano tojja ngaamugamba ngaani azihu so ndowooza bannayuganda munnabyabufuzi nayina alina eddembe okwetaayiza wonna wakola ki wawulira nti wayagala okwetaayiza seconds 2 Bobi Wine alina moral authority eyogera Kabaka tagirina alina nga bawo ekitiibwa Mpuuga yagenda talina moral authority evaayo okubanja Kabaka nakumanya bwali ebintu bibiri ekisooka nti abantu bakusumuwa bakutabula ensonga bw'ogifuula ebyobufuzi ensonga bw'ogifuula ebyobufuzi nti Kabaka aliwa politically ekyo kirina obuzibu singa oyogeranga omusajja wa Kabaka n'oganza omubanda wa Kabaka naye omusajja waffe nga tuludde omulabako wandiyagadde tumulaba nsobola okuwuliriza bw'ogifuula political you'll have a problem with me kubanga nze nakolako emmengo abantu abalowooza nti Katikkiro alina obuyinza obuli absolute ku Kabaka ebyo babijjawa nje Kabaka bamukontrolinga ku remote titititi
najja tizi najja so ndowooza nti tuteekeddwa okuddamu empisa abantu bano bakutabula luli kabaka we yali omulwadde nga tannagenda bweru bagamba kabaka mumutwale bweru ajjanjabwe bwe yagende bweru okumujjanjaba ate kati babuuza kabaka ali bagala akomewo mwagala ki so nze ndowooza nti twagala abeere bweru naye nga tumulabako ate oluusi wabaawo omuntu atandika okubanja n'ava mu kubanja okwemirembe n'afuuka nga olabye ddala waliwo ekigendererwa ekyenjawulo okitegeera so nze ndowooza nti tuteekeddwa okuba nti wetuba twagala tulabe kabaka we shouldn't make it a political issue nti olina osanga agagambo gayogera bwe gati nobuuza ebyo noyogera byaki ye bwabaddewo wano eno niwe bamuyita mu lubiri okujja okudduka emisinde gya kabaka tajja naye kati agifudde nti yensonga so nze ndowooza nti buli omu alina obuvunaanyizibwa bwe obuvunaanyizibwa bwa Katikkiro we buli n'obuvunaanyizibwa bw'abannabyabufuzi bukola ki buli omu akola omulimu gwateekeddwa okukola ki okukola ate omuntu agenda n'avuma Katikkiro ebigambo bwe biti ng'ate awooza nti ayagala nnyo obwakabaka mba mwewuunya kubanga nkakasa olunaku lumu Ssaabasajja Kabaka lwalikeera ku makya nga tayagala Charles Mayiga tajja sulako ku bwa Katikkiro kubanga yamukola ki yamulonda yani yamugamba nti twaliyo okumulonda twagirimu twasanyuka busanyusa alonzo omuvubuka omulembe omutebi watuwadde lwalimu kuwa okubeera nti naye nti tumukoye ng'agenda okitegeera ng'atuwa omulala kubanga waliwo akadde we bagamba mbu baali baagala balonde Katikkiro abaganda be wano ne bagaana kakati ono kabaka yamulonda era yasalawo ebbanga lyanasavinga ku bwa Katikkiro era wawulira nti akoye kati gwe ovuma Katikkiro ng'ate owuza oyagala nnyo obwakabaka inadvertent oba ovuma ki kubanga kabaka yekka yalina obuyinza 100% okulonda ani Katikkiro we so ndowooza nti tuteekeddwa okukyusaamu nti bw'osanga omusajja nga njagala kulaba kabaka wange ng'omulaya ddala ali genuine ategeerekeka naye abamu ku bavubuka boolaba ku mitimbagano ago aboogera nti twagala kabaka tebamubanja mu mutima mulungi bali mu byabufuzi yes nga tumaliriza tetusobola kugaana kwogera ku mbeera y'abamawulire amawulire Masaka baagaye baabakuba ne bafulumya n'ekiwandiiko nga kinene bwe kiti tubadde mawulire wano batukubye batukoze buli kimu NUP egamba tebamanyi kwayo terina gwe yakuba teri alina footage neeboogera byogere bawuyabuzi bali beboogera kisobola kukwatibwa kitya okubeerawo enkolaga nze ndowooza NUP yakozeemu ensobi yamaze dde okukola decision nti abayogera nti babakubye babyafu lwaki bujjo tebakyogera nti bannabyabufuzi bamawulire bujjo tubalaba batulwanyisa biki omanyi naawe mbaddeko mbeera mu bintu ebyo waliwo abavubuka ba NUP nga bali overzealous nange bulijjo bajja ne bansindika kubeera bakusindika n'okikomyawo ekyokuba nti wabalayo okuteeka mero nakubuza oli munamawulire okitegeera nga tonaba nakuweyongerako nga yakusindisa edda ate mu kavuyo ng'akaali mu kuziika okwo byonna bikola ki bisoboka yafe nga tonaba kusimisinga nsonga eno sooka oyongera ogikola ki okugitunuulira so nze ndowooza nti ekiwandiiko ekyo kibayisiza kyabadde tekigenda to the core of the issue it leaves many things to be desired era nze ndowooza nti kyabadde bayongere betunuulire ensonga eno kubanga NUP etuuse ku bingi byetuuseeko ng'eyambibwako abamawulire therefore nibwoteekawo impression nti otandise okulwanagana nabo si kirungi kubanga abavubuka baabwe mu kavuyo ako basobola okukikola ekyo kubanze mbalabyeko nga even to me waliwo abawala najja nakubuuza gwengaani munayogera nti address Kyagulanyi nti Mr. Kyagulanyi omuwala najja naŋŋamba Mr. President munamawulire mu addressing nga Mr. President nomala n'obuuza President ekibuuzo nibajja ne bakubuuza oti mubuuza ngani these things happen you know so kakati bwemba nina background eyo n'akavuyo akaaliwo anything can happen so nze ndowooza NUP ensonga eno tuyagikutte mu nkwata ya kisajja kikulu eddemu egyetegereze
etubuulire ginonyerezeeko to the core, otherwise okuvayo n'ogamba bugambi nti bino bya bufuzi. I think it is not enough. Okay. Akadde kabadde ka muwendo tweyanza nnyo tweyanzege mwenna abatambula naffe amwe bale nnyo mwebali ddala Beko ono waffe nnyo ensonga bwe tumusanga akukkuluma tujja kwongera okuba nga tumuleeta ku nsonga ez'enjawulo tusobole okuba nga tubaako kye tugatta ku nsi yaffe. Nze Sesanga Bateeka nkwagaliza akaseera akalungi akuume.